fene bakadde bafali ku programu ya fene enganzi ku Moon TV abakedde okulaba ebyokuyiga byaffe byolwalero mbebaza olw'okufaayo n'okwagala programu eno ate n'okwejjumbiranga okubanga temukoowa kukeera nkya buli nkya abalindirira Mukama bawo mukisa nebaza buli kinoomu afuba gonna abasala gonna okulaba nga bambi yawagira programu eno omukyala ali wakati kamusijja mwogera mannya kuba yaŋŋaana kumwogera erinnya naye akoze kinene nnyo okulaba bambi nga omulimu guno gugenda mu maaso asindika konna kasobodde okulaba nga omulimu guno gugenda mu maaso nenkwadde munene era gwetaaga kinene ne bambi abawerekireza akatono ke balina Mukama baddizeewo emirundi gyonna muwekisa kya Katonda tujagenda maaso n'omulimu guno era gujja kufundikirwa mu kitiibwa nga Mukama bwe yateesa. Programu zaffe zino sijja kulema bajjukiza entakera zirikodingibwa era tubulibwa kwa bamalayika abasatu muyinza okulaba ku lutimbe mabega bamalayika abasatu ngabuka mu bbanga ery'eggulu nga balina enjiri y'emirembe n'emirembe okuwulira abatula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu nga bagamba nti mutye Katonda muwe ekitiibwa ekiseera ky'omusango ekituuse malayika asooka. Okubiri n'agamba atusobola asookera mu musinzi yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensolo z'amazzi. Malayika okubiri n'agamba kigudde Babuloni. Owokusatu n'agamba omuntu yenna bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo era bakkiriza akono k'ensolo ku kyenyi kiba ku mukono gwe. Ebyo tuzze tubiyiga buli sabbiiti era tujja kumala okubiyiga sabbiiti tugenda kuba tuyiga ku baali bayimidde ku nnyanja endabirwamu ku bikuleso 15 tujja gyogerako ku sabbiiti eno ejja nga tulaba abayimidde ku nnyanja endabirwamu nga balina nanga za Katonda ne bayimba oluyimba lwa Musa n'omuweereza wa Katonda nga boogera nti bikulu era byakyala ebikola bya Katonda n'ebirala bye bazzaako naye tulaba abantu abaali balina kibawangudde bawangula okuva eri ebintu eby'emirundi ena ensolo ekifaananyi ky'ensolo akamono k'ensolo n'erinnya ly'ensolo so ebintu bya mirundi ena babiwangula aba basobola okuwangula okuyimira ku nnyanja y'endabirwamu bwe tugenda okuyigako sabbiiti ejja nga twongera maaso ku Remnant Woman and the Dragon tugenda kuba tubiyongera obiyigako ku sabbiiti eno egenda okujja. So katutandike n'okusaba n'enteekateeka bulijjo bweri tutandike programu yaffe olunaku olwaleero. Katonda waffe omulungi tukwebaza kuba tuli balamu lwa kisa kyo nakusaasirako. Tukwebaza olw'okutuliisa, okutunywesa, okutugabirira. Tugenda kuyiga ekigambo kyo tusaba omwoyo watulungamya era tuyigirize atukulembere mu byonna bye tugenda okwogera tuteeka ekigo kye ky'amaanyi okutukuuma n'abooluganda bonna abalaba programu eno tubateeka mu mikono gyo bawa omukisa era n'abagabirira tubateeka mu mikono gyo bongera okugabirira olw'ekisa kyo tuteeka ne TV eno mu mikono gyo ogirabye omukisa olw'akaweefube gwe koze okulaba nga obubaka buno buyitawo okutuuka ku bantu obaddizeewo emirundi gyonna tusaga bingi n'abalwadde tubateeka mu mikono gyo bakama baffe abalumizibwa tubasabira ate era naffe nnyini wakati muffe obuvugo obwo bulimu tujjanjabe ekisa kyo n'okwagalako kwa Yesu Kristo omukozi waffe. Amen. Mpozi olunaku olwaleero omulabe Sitaani atatudde tubadde tugenda kulaba bintu byaffe era nga mulaba ekyuma kinene ekibali mu maaso gammwe naye Sitaani alina byakoze ebikyankalanye ne tasobola kuba nga tulaba programu ebintu bino eno naye tugenda kubako bye twogerako then tuloke tweyongereyo ate era mu nsonga ezo tuba tugenda kulaba ku basezi abagenda ewa mpozi katugire tukomyewo biro katwenge ku muganda waffe tugenda kulaba ku basezi abaali ewa Senkulummandu abo mwawulira abagira nga bawa obujulizi nga ebyali ebyokupanga era tugenda kulaba ku bujulizi bwa Makumbi engeri obufere bwazaakola n'abafere n'abalala bangi nnyo obutambi buli obujja okuba nga bwongera okwoleka bannamutebi engeri gye bakolamu obusamize bwabwe n'amaanyi gye bagafunamu ebintu embadde tugenda kuba nga tusobola okubiraba kadde era ne mulabye akadde katambula nga tutandika nga tulebetereza naye nga biganye era mu bufunze biganye naye Mukama tawangulwangako era mundi ogujja tujja kukikola Mukama yamanyi lwaki kirema okuba kityo naye mbebaza kubanga ate namwe mbaddewo okulaba n'okuwuliriza pazi omundi ogunaddako Tuesday era mu ngeri y'emu tujja kuba kigero tulaba nga buli Tuesday bitusumbuwa Kristo tunafuna nga dakika nga 10 ku sabbiiti ndesuubako obutambi ate ku Tuesday tujja tukwogerako naye nga tujja kubanga tugera ku sabbiiti
ku Tuesday ejja oba ku lunaku olwokusatu oluyitibwa Tuesday. Mpozi nafunyeko ekibuuzo wakati mu wiiki. Ekibuuzo ekyo njala sooka nkyanukulemuuko kati nga tunakutandika kweyongerayo. Olwali tujja nga tuwa abantu amasimu olw'okubanga tusodde kulaba bintu byaffe bino tutesitese kubalaba kimubuuza nga kyogerwako naye nga tunakutuukayo. Waliwo omukadde wange yambuuzizza ku lugero lw'abawala ku lugero olw'eŋŋaano ey'omu nsiko. Yesu yagamba abayigirizwa nti mbireke bikulire wamu, baali bagamba okubikuulamu. Ebigambo ebyo nga sinakugenda maaso nabyo, abantu tunotegeera Yesu Kristo yatunyonyola bulungi, yatugenda soma ebigambo ebyo nti eŋŋaano ensi y'ennimiro. Eŋŋaano tugimanyi be bantu, omulabe Sitaani mu nsi mulimu abantu abalungi n'ababi. Olugero luno eno lwali lwa mirundi ebiri obunnabbi bwalwo. Lwali lukwata ku nsi ate lukwata ne ku kkanisa. Naye nga bwe nze mbagamba entakera baganda bange ne bakadde bange aba puroguramu eno nti obunnabbi bwa Katonda bonabona nga bwogerwa, ebigambo bino ne byawandiikibwa byogerwa nga bisonga ku kkanisa ya Katonda entuufu era eyasigalawo. Remnant Church sirinnya, Remnant Church si bizimbe ba certain organization nedda. Kubanga Remnant Church ezeebaawo from the days of the Jews, Abayudaaya. Mbadde wanga oli Remnant Church ebeerawo. Yesu ekelezia yange maze okusuula ekkanisa nga nze mbagamba entakera nga tuyiga ku bunnabbi buno. Ekelezia yange maze okusuula ekkanisa. Still waliwo abaasigalawo abanywera ku kigambo kya Katonda. Ne bakuliyetinga kibayita Catholic Church. Nesi basigala bakiremanga nti this is the original church. Naye bagana kamakuleka ekigambo kino eno. Kubanga kadde tekagenda tusobozesa kugenda nnyo deep mu nsonga ne kusabiti nja kubaako engeri tukiyigamuko mu bufunze ali tugende biri byembagambyeko. Naye eŋŋaano abantu ababi ne mu kanisa balina okubeeramu. Era kibayita church militant ne church triumphant ne church apostate bintu makanisa ga mirundi esatu. Wakati wa church militant wabeera ne church apostate. Wo church apostate ne church militant, ekkanisa enjeemu ne kanisa ennwanyi. Ekkanisa empanguzi tenaba kulabika mu kiseera kino. There is no church militant, triumphant right now. Church triumphant tujja kugiraba nga ebyonyonyo bimaze okufukibwa, nga bitandise okufukibwa, nga tulaba bebigwako abadde mu kanisa, nga tubalaba babadde bayaaye, ate era n'abali mu nsi nga bibagwako abadde batewadde eri Katonda. Netuuka tulaba kanisa kadi ebadde erimu abantu abasinza nga ku 10 kweddeko abantu 16 badde abaliri abamazima. Nga basigadde bano badde bayaaye babbi balimba. So lugendo lwa church triumphant. Ne mu kiseera kino tulina church militant. Even remnant church is church militant. Ekyali kanisa nnwanyi si kanisa mpanguzi. Kubanga mulimu ba weak members muyo. Naye kye twogerako concern yaffe ekifula church apostate. It is the organization. Singa organization yegwa neva ku mulamwa ne declining ne taliko okufollowinga obukulembeze taliko okulanga bujoininga handis n'obukafiri taliko kuyingiza obukafiri wakati mu kanisa. Nga tuze tulaba SDL okubene bigambo byogera ku SDM members bali abagandi eno kanisa ya Mukama yagabi kulirwa muno. Okulira awamu tekuli ku bukulembeze even never le members okubako obukulembeze nga tebagambako. Abana babakadde batibula mu makanisa bakolanga baagala ekanisa efuuka yadde diamond. Mukama tabeera wamu nayo singa ekanisa ebeerimu ebikolo bikolebwa nga n'abakulembeze babimanyi nga tebabyogerako efuuka Babuloni. Kubanga ba leaders babeera part ku bibi ebyo kubanga babiwagidde olw'okusirika kwabwe olw'okubiwolereza n'engeri yonna gy'oyinza okulowoozaamu. So ekanisa yefuuka ekanisa eya Babuloni. Naye mu kiseera kino kye tulimu tulaba general conference eri in apostasy. Buli kimu kye bakola, emikolo gye bakola, enkuŋŋaana ze bakola, agenda ze batambuza za kukolagana na paapa. Ekyo nze nga kibagamba entakera. So enkola zino ze tubagamba nti ekkanisa eno organization eno kyembadde mbagamba nti buli kanisa ekyakkiriza mu general conference ng'ekyali wansi wa general conference ekyagitwala eyo Babuloni. Okwekutula ku Babuloni yonna kwesala connection zo ne general conference. Abaganda bange aba program mwizo okulowooza nti lwaki Katonda Yesu Kristo yajja naye yawula ku bukulembeze bwa Isirayiri bwa bakabona. Kubanga baali bamaze okuva ku nkola za Katonda.
bali maso okujemera Katonda nga batandika kubulira mu nkola zaabwe nga baagala kibala nti Yesu yagenda ngokubulira enjiri bamubuuzanga buyinza ki obukoza bino ani akunga batero tubuuza ani akutumye gundi ekireka bakumanyi district ekumanyi musumba gundi akumanyi musumba gundi nawe ekifo mu ggulu naye bakubuuza bakumanyi mu ggulu Mukama tabamanyi kubanga bali mu bujeemu mu bitabo by'ekkanisa bajjudiziddwa amanya gaabwe gali listed naye nga mu ggulu mu bitabo by'eggulu tebaliiyo kuba Mukama tabamanyi. Many church members are in church books but in heaven their names are not there, they are absent. Lwaki kubanga ensi yerabanga bweraba ne Mukama naye alaba mu ndaba yiye. So tulabanga abatume bafula holy temple wansi w'emitwe bakunganiranga. It was the holy temple bakunganiranga okusinza nga balese Yerusalemu matiribo na gali leno kuyimba namala gali bageze ne motoka ez'amaanyi mu biseera tutunidde bagenze n'engoye ezinyirira batadeka matanvuwa gazi yafula kuterizaabwe nga Bible bwetunyonnyola bali bagenze okusinza kwa forms Mukama naye okana n'abayigirizwa ne bagenda wansi w'emiti ne kuba ku nsozi ne basinzizeeyo Bible omukitabe kiyitibwa Mountain of Blessing akugamba the Beatitudes agamba that was the holy temple yali yekalu entukuvu we bakunganianga ne baleka yekalu etimagana. So SDA kiseera kineno ngamaze okukola forms ezensi obukafiri buli wakati mu kibiina basajja bafukamira ne basaba nenge emisalaba kikisaba kibali mu maaso ku kituuti balinga basakabira tamuza mujjukire mu kiseera ky'abaana ba Isirayiri kya Daniel Sadraki ne Abedunego nga bagenda bali mu Babuloni singa kabatanda okukutamu okusiba obugwowenga tuzawenga bali bavunamye okusinza bali bagenda kwalirwa nti basinziza kwekyaga kigamba nti awo mulire kondere muvuname oba waliwo ekyali kimulumye ekigere yalina kuguma ne kimuluma naye nasigala bwantogo nga ayimiridde okwawukana ku bukafiri buli mumugamba nti guno omusalaba gumukozesa gwa Yesu. Lwaki mukozesa omusalaba nga ne bali gwe bakozesa abakafiri nga ate namwe mwabirivinga nga nti bakafiri bagukozesanga nti byabusamize n'okwambala sapuli ne bisalaba gire babeeta mu bulago mulaba it is abomination. Lwaki mumugiteeka ku bituuti byammwe nemugamba ati guno gwa Yesu wo Bible wekubira omusalaba gwa Yesu negwera straight nga ndi olawo omusalaba gwakula kuti gwa Yesu tekuliko yalabe ku musalaba gwa Yesu gwa mukomerera ku fena tumenye enkomerero ku musalaba neteri yaliwo ku witnessing that we know the figure of the cross. It was used by pagans from ancient from BC era bukafiri obuze butambula paka kakati era ebina bene ekiraga nti biriwo mu bijoining the hands kulaba nga obubonero buno bonabona kati babukozesa abayita abadventi oba bana abakafiri ebibina ebira oba baani bonabona bakozesa crosses as their symbol. So baganda bangala program eno church militant yerimu wheat and tears at is the remnant church. Remnant church, these are the Christians of the last generation who are going to preach, who are preaching the message which is stirring up the ire of the dragon. Obusungu bw'ogusota ogusota ye Setaani naye gugenda kulaga obusungu obwongo kwesa mu kiseera kiri mu dark ages gwakwesa Catholic Church openly ne batirimbula abakristaayo abasukka n'obukadde 15 batirimbula omusali gwetagwa okuyiika nga gulinga amazzi sola 50 sina butaano ne batirimbula abantu abayitirivu. So ensi ogusota gwe gwakozesa mu kiseera ekyo kakati nga kubanga be batudde ku ntebe yago papase oba papa butudde ku ntebe ya Setaani nga ebyandiko ebitulaga n'obukakafutuze tubulaga ku sabiti bazimane batukana okuzimba ekizimbe nga kiriko omutwe nga kya mutwe gwa musota na kiraga sabiti eri si kyokka papa twamujjukira wano yali France n'agamba I am the devil next to John Paul yakyogera n'akamwake nti nze ndi Setaani eyaddira Yohana Paulo mu bigere. Abantu bagamba munamule nasakanga Father you are not the devil, you are holy. Narego nenga yamaze okukyogera openly buli proof tuzirina kyobana tuwogera n'obuvumu tulina obukakafu bwonna. Kakati America papa bukozesa America tuyomala Biden tujukira sabiti wede yagambye nti agenda kulabanga Catholic doctrine ebeera enforced mu constitution ya America. Catholic doctrine is Sunday observance, Sunday sacredness. Mujukire olutalo lwa mirundi ebiri, the Sabbath of the living God and the Sabbath of the devil. The Pope, sorry, the devil who instituted Sunday as his day in Babylon ngakozesa Semiramis nga agamba nti omukazi nti bawa afudde ageze mabega wanjuba namuteekawo n'ataleka okulaga nti Sunday baleka okusinza ku Sunday kwa yafa kunaku kusooka mu wiiki olwa Sunday n'ataleka okuddiza Sunday olunaku lwa Katonda njuba Sunday aleka okwegulumiriza omwo
n'okulaga nti omuntu wafa asigala ategeera ekyo doctrine we yafubutukira ne mu Aden Satan yagezaako okiteeka mu kaawa n'amugamba nti okufa temulifiira ddala, you shall not surely die. Amakulu ndi mujja kufa kitundu omubiri gufe naye mweyo yamwe gyesigala gitegeera. Kati ya doctrine emamidde ono n'obukafiri ono bagenda basinza ba Maria ba Yosefu ba Kizito omuto babasamira kubanga babateekamu enkola wano mu Babuloni Semeramizi bawe naye bwafa bateekawo enkola etandika okusamira obusamizi obwo ne bateka obuyingiza ne bateka okubalaga omuntu wafa asigala ategeera. So ekyo kyamala ofuuka bwekityo kati mu mbeera efaanako nti mu bukuusa bw'ennaku zino obusamizi obuzi ne babuyoona ne babuteeka mu gayitibwa makanisa ne babuwa amanya g'obukristaayo Christianizing naye nga obukafiri bwe buli bwennyini jesi bakyusiza amanya naye nga enkola ze ziri. So nene kanisa eyite ya Katonda eyite yasigalawo naye nga remnant they are not repairing the breach of as Isaiah 58 verse 12 bwatugamba. We should repair the breach, but we are every day making the breach in God's commandments. Yet you still claim that you are God's church. God has a church. It's not the great cathedral, neither the national establishment. It is the people who love God and keep His commandments. Not the names, not the organizations. Those organizations are now corrupt. Mujukire Yesu Kristo ava ku Yerusalemu. Na abaga nyumba mwerekedwa kifulukwa Isaiah tabanabi. Mirundi emeka. SDA abatirimbula abagwa igana mazima ga Katonda mirundi emeka mukama jawo sirise woninge kubalabula mugana enyumba yemwe mukama agireka kifulukwa it was left unto you a desolate matongo temuli mwoyo wa Katonda ekifulukwa kibamu misota n'ebirala binge ebyo ekisolo ky'aba daimoni muzukuke bagana ngali mu bibine ebyo muzukuke muyinza okwagala amalala gamwe n'okubanga musinzibwa babatwala ndi mu bifo bya waggulu nnyo mwe mutuula mu bifo eby'amaanyi kubanga babasuuta muli ku forms mwasigaza kubalaba nti muze mu mamotoka gammwe amanene kubyayita ku mikolo just kutuukiriza forms of worship naye Mukama ayagala okusinza okw'okumutima ayagala okusinza okw'okumusaamu ekitiibwa. Kibanga kati abantu balibeera mu makanisa ne yesimba bantu ogo tuyimire tusabe ne balagala okufukamira Katonda yabatonda buli vivi lya kufukamira Katonda naye abantu bayimira ne yesimba n'ava ne katebe nayimirira fazali osaba kongo otudde katebe naye n'ova ne mbutuyimirire tusabe n'oyimirira Katonda nga n'osobola okufukamira we wali bize biyingira kati bimamidde bisaasanye. So muzukuke, this is not God's church. God's church are those who keep and obey His commandments. Jesus said in John 14:15, if you love me, keep my commandments. If you say you love me and you keep not my commandments, you are a liar. Obudde bwe bunsalako nanyogedde nza n'okuzibiza wano kubanga ebyokwogera bingi naye mbasaba muzuukuke mulebe kuwuddisibwa bakulembeza abenoonyeza ebyo abanoonya ebimu eby'ekkumi n'ebirabo okujjuza amawanika gaabwe naye nga abantu Katonda bavunda tebabuulira kituufu. Makanisa galinganga Babuloni kakati galinganga ebiduula galinganga obukafi galinga ensibu eri babijirwa ne bakikakata mu kanisa wakati. Never don't call God's church Babylon. God's church is not Babylon. Yes, it's not Babylon, but not that organization which is under the Wicked General Conference. Katugende maso ne muganda fwe tugenda kukwata ya masimu muganda Afrika yeyanjule tugereko ko naye tongera okubaniriza ko Mukama waffe Yesu Kristo. Amin. Bonna abalaba mu TV. Mukama atuwadde omukisa newankwale nti waliwo ekyuma ky'omuzungu kino kikyankalanyemu nenga tujja kwongera okubaweereza nga bwetwabasuubiza. Kitukoze bulungi nti ebigambo ebyogerwa tumanyi nti twogera kwabo abayinza okugamba nti batwala abantu mu Bwakabaka obw'omu ggulu ate ngulusi babakyamya bukyamya. Ate bwe n'ebigambo eby'amazima banyi ne batukyawa. Naye mugenda tukyawa ate mukyatukyawa. Naye Mukama ajja kwongera okugabirira omulimu gwe. Bayibuli etugamba wogenda mu ngero essuula ey'omunaana olunyiriri lw'17 n'okukabasipala ku 24 agamba njagala abo abanjagala era abanjagala bandaba era we bandaba mbawa obugagga obw'ensibo. So Mukama ajja kwongera okulaki okugabirira omulimu gwe. Tubasuubiza nti tujja kubaleetera abasezi temanyi ku Sabbiiti oba ku Tuesday ejja nga muganda wange wabagambye era nyinza okubakonako katono nti abasezi abo twapanga bapange era twagenda gye bayite nazigo bugerere n'ebusogga
ne mayanga yanga ne tujja abaseza nga Fred Nkambwe yali akuto omulimu ogwo batende eyo yalina okuzanyisa engeri gyolina okuzanya oli musezi natwaga muze yanonye sente kubanga ebiseera ebyo waliwo wakati g'amaanyi okubanga akoze eki gagenze n'okubanga abantu abayigizi bakoze eki bakendedde niwe baleeta abasezi abo yabagulira engoye buli omu yamusuubiza obukadde zaali nkaaga mukamu okuzanya obulungi era obukadde nkaaga mukamu bazanya tebajjayo kifaananyi kyeri akola ki kyeri ayagala then n'abawo obukadde 25 buli omu waba milioni 25 abasuubiza bakolera kampuni okuba bakole mu kampuni zize kate Ssenyonga nawulyanga abantu bajja bangi nnyo okujja okulaba nga abasikwa bawetanga mu taxi taxi mujira ali kuperi UAY kwalekendala UHU ezalita abasezaawo naye abantu ali baleta balete nabaligulira embugo zaali mpya kuba embugo ezo nze nateeka mu tata yampa sente ngene nzirete bayitayo kalisizo matale kwemu waliwo omusajja bamita tata wa pase yabajja embugo ezo bayitayo matale kwemu yali azikomaga nengene tumwa sente zaffe then kola ki nendete embugo zaali mpya sante omusezi abane embugo nga nkadde era tunatuzirese ndio kwa mkola ki muziraba then obamala okuleta abaseze abo abantu bajja banja bava wa Ssenyonga bajja balaba abaseze wani wakakande wamala okumwanya sente ziyakumwanya ate nagamba Ssenyonga tugabaneko ate bajje bawo obujulizi ki ewuwo nti bali ba bulimba era ne bagende wani wase ate abamwe abali bavudde ate ne badamani badda wani wa Ssenyonga nenga bonna kumwanya muki musimbi so tujja kubalaga abaseze abo nga bazze wa muzeeyi babalese bazanye katemba waabwe basiza obunga bwa muogo ate tubalage ate nabenyinga bawo obujulizi nti batupanga bupanzi so they are paraded baba panga obuki bupanzi nga Fred Nkambwe gwatade muki ekintu ekyo yatubalage Fred Nkambwe ngate atamukazi we kubanga bakola deal mukazi wakoleki afe muzeyi kwe kumuwa memo studio eri Komambuga so baganda baffe tugenda kwalaga ebintu ebyo ne lwa kwanti ekyuma ky'omuzungu kikoze eki kyankalanyemu niye Mukama atuwadde omukisa nti newankubadde okusomoza kubeerawo okungi ne asobodde okugabirira obugabirizibwe olw'okukigambo kya Katonda kimanyi nti abasinga abaganda baffe bakulisayo bannaffe naye ng'olusi tubabulira amazima ate nga kikiri mu kanisa lokamu kyokukyogerako olwokuba musumba nanda batya musumba ajja kungoba muki naye wali abasajja banyodde ku mulimu gwa Katonda era bateerya ntama lwaki nze ndabako abantu abasinga omwami kanisa yamujja mu kanisa yagenda nakwata sente ze cash money naga tugule kanisa tugule ettaka tegeko ki kanisa ngalabe kanisa gyabadde asinzaamu mulimu obo abatwala nti general conference nga tayogedde oba nga tayogedde twali kinza kugenda mu maaso so nagamba katugule ki ettaka nelibeerawo era bamuteekako enninga kubanga ogula ettaka tutekeko kanisa bakusaako enninga ete ekyapa kyawo kigenda ku union era nakiteekayo ate ne batandika okukwala ebimu bye10 abikoze atya naye olwokuba nti nga tunabuli omulimu gwa Katonda guno Mukama atuwadde omuze tugubuulidde era sira kijja kutuuka tukole koolo abaagala okubatizibwa naye yakubira omusumba tumusumba mune ndikubuulira enjiri naye ku sabbiiti mpa y'akaseera ojja obatize eki abantu era omusumba tiyalinnyayo ye kyeyakola n'ababatiza bwe yabatiza ekanisa nemusibirawo yakoze ekikyamu okubatiza baki abantu kubanga yabakuuma kutakola ki tebajja omusumba takola kitajja n'ababatiza ekanisa nemusiba emyaka 7 kyesimanyi muganda nga nti oba ekanisa eri supposed okusiba omuntu ekyo sikinako nyo ekanisa esobola okusiba omuntu ate era asoma ofula munnaggwanga ng'ekigambo kigandiko ekitugamba naye ku nsonga ki nzijukirako mu America akatambi akonza tujja kafuna nako sirwalero ninga mbulino obutambi obonna omukyala yali awakanya abortion mu kanisa ya SDA bamwetera police mu abortion mu malwaliro g'SDA malwaliro g'SDA madala mu America gajja mu mutwe ne bazimbe kikaligena kukula mu mbuto ebajja zikulamu bagenda kola buli kintu kyonna kimulaba malwaliro agati kya Mukama kigakola n'okujjamu embuto ezo kubanga bazitunda kubanga bitundibwa mu America abortion malwaliro g'SDA era njugene statement yafumye mu Revival Herald nga Adventist Revival Herald wakataba kafuluma buli kiseera ne bagamba nti tebawakanya ngeri yonna gibasobola government yesobola okukola mu controlling mu gundi population oba ngeri kyobanga eki bali wamu mabega bali mabega waayo oba abortion oba kiki oba kiki bo bali wamu nakyo ekanisa nga ekyogene Mukama akyawo okutta nyo tumanya abortion kutta so omukyalo oyo yali awakanya ebigambo ebyo kye bamukola ne bamweta poliisi yamujja mu kanisa naye ng'osanga abakolera ekyejo mu kanisa benda babbi
banyeze kimwe ekyekkumi bakoze buli kikolobero bebongere okuweebwa ebitiibwa bwamala okwenda kubaka abasajja mu kanisa eno amutwala mu kifo ekirala gyatakoze ebikolobero gye bayinza okumwaniriza nga mupya kalinga naye akolayo nga ate bamutwala ewalala naye nga ligoowakanya ekibi guli mulabe wa kanisa so eyo embeera mwe batambulire ali bwe bigenda okutambula naye mukama agenda kuzikiriza abantu olw'ebintu ebyo mu biranga ebyokusaaga naye mukama agenda zikiriza kamabuleko ekigambo kino kubikkulirwa essula 14 mukama agenda ku bantu emitwe 14 abagenda okusangibwa nga balamu abantu ba Katonda 144,000 tulina biliyoni 7 ez'abantu ng'ogyeko abafune abalamu abatagenda kulega kufa abarepresenting Eliya ne Musa Eliya n'Enoka abagenda mu ggwanga translated without seeing death bali emitwe 14 Yesu singa ajjira abantu tulina biliyoni 7 oli kitundu kwabo bagenda okutwala emitwe 14 majority nga tukusembera ekisa ekyokulaba ennaku ekisa ekyobuzibu bagenda kubanga abantu battibwa bangi nnyo abakkiriza amazima naye woliwo osangiddwa ng'oli mulamu making sure nti bakusanga mitwe 14 naye amakanisa kati gakubyeko babala abukadde oli mwanda babatiza emitwalo 10 bantu bangi mu Uganda bafumbekedde bali mu bukadde manga naye kambaleko ekigambo kino mukama agenda tuwa emitwalo 14 kati gwe byonna byowogeza this is God's church byogere ng'omanyi nti namba eyingira eggulu eri limited si mukama tayagala kuba limitinga naye in fact emitwe 14 giri presenting ebika bya Isirayiri 12 nga ate buli muwendo gwina equal number lwaki mukama akola equal number emitwe 14 ayagala waleme kubaawo kwekwasa nti tribe eno weakness zaayo z'amaanyi ku zeeno kyokala bonna bana bali equal 144 era kasabawera omuwendo ogwo mukama nga aggalawo oluggi lw'ekisa naye tebanakuwera tebaliwo mu nsi mu kiseera kino mu byobulamu mu bulamu obwa bulijjo mu nneeyisa zonna balina okuba nga bonna bamulisa musana gwa Katonda nga bali qualified so bagenda teyako ennamba z'essimu tugenda kuba tubuuza ebibuuzo nga tugenda babaddewo n'ekigambo kyo kyayogera nga ennamba y'essimu ebagituwa batuwe ennamba y'essimu waggulu awo then wafuneko ebibuuzo eby'enjawulo naye njagala okugamba baganda bange aba SDA Church nti baganda bange bw'olaba nti waliwo ekitagenze bulungi ompita naye ate okusinga kubanga ngana kisinze okunnuma nga nze omuntu nti bw'ogwera ku programu eno wange oli mu kuweereza n'obaako ky'ogamba toba muganda wange oba Engineer Nyonsima nkutumiddeko batandika okunoonya Engineer Nyonsima yaani Engineer Nyonsima asulawa kati bagamba Engineer Nyonsima y'omu ku bakoze eki oba nga okyogedde bwoti kubawagira omulimu oba kubawagira omulimu oba gwakana bugende mu maaso ate SDA Church nevayo negamba nti oyo naye yagwa y'omu ku bakola ki kasota sa kimu oba wakola ki oba wagwa baganda bange Bayibuli etugamba amazima gali tufuula ab'eddembe kubanga musumba okoze ebbanguliro ly'omukwano ate ng'osaba emitwalo 40 kubanga olina ebbanguliro lyaki ly'omukwano ebbanguliro ate no videos n'ozikwata mu bbanguliro ly'omukwano ate n'ozisigaza n'ozisindikira banno kubanga wakola ebbanguliro lyaki ly'omukwano naye nga tugamba nti oyo musumba atwala ebyamaka muki mu bulabirizi bwonna olengera ate musumba n'osangibwa mu kifo ekyekusifu nga mu bbanguliro sayire ne waliwo batunda bbiya kubanga mu bbanguliro waliwo abajja kujja nga boosi bakristaayo naye nga bagola okunywa muki ku kenge n'otekawo ziwayini naye kugambako omusumba ate n'okola ki waliwo n'ensonga endala ne baleeta abavubuka ne ba Singles Day out yes bana enkola ya setaani epromotinga bwenzi nz'omu yasooka okuvaayo oba ku union nga Singles Day out ekole ki eveewo naye bangi baalinyamu eggere abantu bakati bagateekamu omulimu gwa Katonda gugendemu ensimbi program egende muki mu maaso naye essente za Singles Day olunaku lwe balanze n'ateekayoko ne deposit kuba agenda mu Singles Day baganda baffe osanga essomero lwaki tebakolayo essomero lyo nga kinga liyamba abaana bano promotinga bwenzi nabukaba obunyenzi n'obukaba naye bw'okyogerako olaga nti gundi yagwa gwani alina ekamera oba epima nti gundi yakola ki yagwa Bayibuli gati akebera mitima gy'abantu wajateka namba y'essimu then abantu babuuza ebibuuzo ffe kimanyi tugenda kukyayibwa naye katukyayibwe olw'amazima ye tuyinza obutagaggawala kwate tunoonya kyetulonyiza bangi balowooza nti tunoonya kimu kya 10 olowooza obugagga bwe waleka bwali butono obugagga bwe twaleka bwali butono sente zaali nnyingi
era mpulira guno mwaka singa si corona nokubeerawo omusajja omuli webisiya gakungwe Ben Hinn abadde agenda kujja no Kanja Robert amuleeta ate muzeeyi ate Teddy agenda TB Joshua abadde agenda kujja ne Uganda naye corona yakoze ki naye programu zaabwe zikyagenda muki maaso tomanyi muntu agenda kujja kugula kanisa eyo gyazimba naye yagenda nze kati sigina sizimba kanisa kati nzimba business era business kuba agenda kusako ne motoka agulu bagene bond yenge motoka agenda jigula ogenda jigwanga agenda gati motoka ya mukisa agende motoka ya kawumbi kama totekeyo sentes naye agenda kuguza Ipsam agula geyena ngogula geyena baganda bange mulire ebigambo bya Katonda Bible tugamba mu ngero nagante bana bange mukwatenge ebiragiro byange niaba tubakola ki nibagana so tusaba studio tere abantu babuze ebibuzo nenga tusoko okubenenyeza nti ekyuma ky'omuzungu kyakoze eki kikyankala nti batuddewo n'okutandika netugezaako nga bikola kingo kisoboka niyo mulabe setaani abatatudde kale nja kusaba waliwo abamanyi enamba zino nga bo batandise dda n'okkuba enamba seze eza ministry wabula enamba njogera ku za studio abasobola okubanga mukuba ali ku simu nga gamba alo Hello, sobo balamusiza mwebale mulimu gw'omukolo gwa Mukamungo Mukama empiriya. Kale mukadde waffe sense okuliza sebo. Papa okwogera nti nze ndi devu yakyogera mu wakati ono aliko agatidde emyaka era kitali kanisa ngira abafiki yakyogerako kipapa okuyita devu. Okay. Webale nnyo sebo. Papa azayina yogere enju ezitatera. Nenga mu bufunzi papa ono aliko kwayagamba yamera devil next to Johnny Paul neso oli Benedicto ono aliko yali France niyo mwaka yaka ya 2018 2017 we watyo nenga nakebera bano ndabo omwaka ogwo nenga akyogera bano si banga dene myaka gino nga already yaliko yafuga allo mpoza kale soko obuze sebo mabale tuweereza amina sebo bale kuuliza sebo ono Isaac wale nansana sebo kakali kyembuuza mpulize ko nga musumba ayogera nti amagana amugulu bale mutwalo 14 sebo kakali nga kyembuuza sebo ate nasoma konera ngamba nti waliwo abaganda osigala wano ku nsi okusigala kuba Bible evuno egamba abatuukirivu n'abatali batuukirivu abaganda sigala ku nsi kutangaza mukaawo waliwo ko abasigala ku nsi kakati webale nnyo ssebo kanziremu ebibuzo badde bibiri nga tunakwata simu ndala wo asoose okuba n'agamba nti ekkanisa y'SDA yakyogerako ki ekya papa kweyita devu tubeera kibayinza kyogera kubanga bali mu kutiya yeemu era bali mu agenda zezimu mujuke omusajja Pastor Ivan yagamba we cannot deal with small matters as papa twaswa kudda ku songo buli mayina ngokugera ku papa wa Catholic Church nenga ate kibina kyagirwa ko bonna bibulamba mukama yakiwandikako naye lwe bikako gye bali mutaswa kujogerako bali vumu ku songa y'omwami ono asembye okubuuza ey'emitwe 14 tujja kuyiga ekyokuyiga ndowooza ekyogera ku myaka 10 samu neyo namba nja kugiyigiriza simanyi mukama ansobozese mbalage events okuzuukira okusooka okwokubiri okutwala abantu bakatonda mu guno okuzuukira okwokusatu ana okuzukiriza kw'ababiri naye nga mukama living saints abali babalamu nga tebaleze kufa abaligenda mu ggulu without seeing death nga Musa bwe yamala okufa n'azuukizibwa naye waliwo batagenda kulega kufa nga Eriya n'Enoka bwe baaliwo bwe baatwalibwa mu ggulu nga tebaleze kufa abali 14,000 emitwalo kakati bana bagenda olega kufa bangi Mukama yagamba nti kibiina kyatanyiriza kubala bali bangi bambi abalega kufa abali bawangudde abayiganyizibwa mu dakeji abatirimbulwa abagenda otirimbulwa mu kiseera kino abazze bafanga bakuma omusana gwa Katonda bangi naye abagenda osange banga balamudde living saints they are 144,000 so nja kwongera nkyogereko muganda wange omulundi ogunaddako ese bali ku simu Hello nyabo Madesa konta musime mchela sebo bulungi nyabo osibyoda nyabo baso madesa konta ngaza mu brother ni ne bali naye kale nyabo webale nyabo kibakwanukule nyabo Bulazaloni yali muvunuzi wa Nabi Samuel Kakande muzeyi omwaka 2 era Bulazaloni natuka ekiseera Bulazaloni bamuzaala omukyala gwa wasa amujja mu bakanyike wano mu Lubigi omukazi gwa wasa
era Brazaloni oyo yajja okuvuunulira muzeeyi omwaka 2024 muzeeyi n'asalawo amukolere ekkanisa wano ku ATM then Brazaloni tumugulire ettaka endi nze nasakawo sente zaali obukadde 405 nga tugula ku musajja ayitibwa Kagodo Farmers Kagodo Farmers n'agala tuguze ettaka ku luguudo ebere ofisi y'ekkanisa era tata nawanika omukono ekizimbe kya Kagodo Farmers ne kigwa wansi n'enkoko n'azikolimira okutuusa leo Kagodo Farmers takyalina nkoko n'emu wano mu Uganda kampuni yaggwawo yonna olw'okuba ajemedde Nabbi Samuel Kakande Brazaloni na tata namukolera kanisa eyo era Brazaloni najemera muzeeyi kwe kwanika omukono eri kanisa ya Brazaloni nekola ki nejja so Brazaloni kye kisinde kye kimu ne tata era bayimba olimba oli wano omunagana Nabbi John Ebire Buwa yes kwa Brazaloni bakyusamu katono kati ate Brazaloni ya wana Nabbi Samuel Kakande lulimba lwe kanisa so Brazaloni muganda wa Bishop Elijah Sebuchu nanyini gundi yemu omukutu gomo gwempuliziganya waita guli side ze chanja ita success so Brazaloni era elimu omukono gwa Nabbi Samuel Kakande era Brazaloni ye muganda wa Engineer Steven Dagada Watala be baganda ba Lois era mukatato omukulu aitwa Nabbi Lois ndaku yatulimbula nasobola okufa so Brazaloni yomune Nabbi Samuel Kakande webale nnyo ssebo kozi ekirala abadambuza papa ayogera dinti I am the devil next to Johnny Paul yali nga 22 September 2018 nga twaka omwaka ogwaddira tuyingire mu COVID-19 yakyogerera zali sawa 10:4 ez'olweggulo yakyogerera mu America ekitabo amawewe gafulumira gayitibwa Associated Press aba AP mugende muganonye ndoza bwino tumuba wadde twagala tumala gogera byansimatu kalugende maasa ine kibuzo alo yes mbalamusiza bakadde bange mwe bale kuweereza kama ibaze sebo amanya Madidu Mpaji Kalembe Mukono nziri fajja musiramu wow nenyumirwa nnyo programu yammwe kama ibaze we bale ndala kubuuza ekibuzo kimu waliwo abasumba b'empulira bagamba bawonya abalema naye abalema nga baagi bannange bo tebasobola kubawonya yange kyekyo kibuuzo kansiko enkuddemu lwaki tebasobola kuwonya abalema kubanga bwe ntunulira muzeeyi wange Nabbi Samuel Kakande wali kubbiri waliranye eddwaliro ly'emulago naye sibulanko musumba yenna oba mu challenge nga nze nga ngende emulago nsabira abalwadde bakole ki bawone naye okuva emulago Yesu yagenda kukidiwa n'asanga yebaseeko emyaka emingi emyaka 15 naye mulowooza okuva kubbiri okutuuka mu ddwaliro ly'emulago wagalawo nnyonyi kati abalema bano bangi ne bwekera ng'enjala ekuluma otambulawo era omusajja eyakyalengingibwa yali Kayanja Robert yagenda Kiryandongo anayo faamu nene y'embuzi namuleetera omukazi omuvubuka nga mulema nga naye yakola ki yagongobala amaanyi gaabwe gasobola saawa eyo n'otambula ab'Ekiryandongo bayinza okunjulira gwali omwaka 2015 omwezi gwali gwakuna enaku mwezi nga 16 Kayanja Robert n'alumba Ekiryandongo bwe yatuuka eri n'awonya omuki omulema n'atambula bulungi nnyo naye Kayanja Robert olwalinya emmotoka bwati ng'akola ki ng'agenda omulema n'addamu n'akola ki endulu yavuga Ekiryandongo bayita Kayanja Robert akomewo omulema azemu okukola ki okugongobala Kayanja Robert n'agaana Kayanja Robert kyeyakola n'asindika amaanyi ge ag'ekizikiza omulema n'afa wayitawo weeks zaalinga 2 zinaku 14 omulema n'akola ki n'afa Kayanja Robert baamugana okuddamu okukola olukuŋŋaana Ekiryandongo kirengera Kayanja Robert baamugana okuddamu okukola olukuŋŋaana Kabalagala lwaki kuba Kayanja Robert yatanyazaalawe kyannaku mwede bigambe mpozi webale nnyo bigambe nemba nensaba abakozesa essimu zino eza ministry sindikako message at least naye oba okuba kweri kwa ministry tujja gikwata naye usindikako message yatanyazaalawe era mu Kayanja Robert Jessica Kayanja bwabanga gyali ng'awulira kituufu nti Kayanja Robert ya professor yatuuka n'okuveeka Abalagala naga neyekweka side owafaza musaala nekyanja gye kati gy'abeera professor ng'adduka ekibambulira kubanga yakyogerako bwogezi Kayanja Robert n'afuuka olumu ate nga n'esezala yakola ki
komuntu sabaganda basajja batirimbuzi basajja balina amajje abasajja balina polisi ku kanisa zaabwe era ekyamakumbi ebyo balingina kyogerako era tugenda akatambyako omukyala nannangwe nga gazaakero okugera ku makumbi kulyawo ebisiyaga okwata kawalake yakalepinga yakakozesa kabi yagenda mu kooti laliko kuvuvuba emisango egyo none Senyonga yakwatira omukazi mu nnyonyi mukazi mwana Senyonga yaba yakwata muwala mu nnyonyi omwana gwe yatigirira mu nnyonyi so basajja batirimbuzi bakikolanga bo wala bakikola okuba nti kiba kituuse ekiseera kiba kikoze kituuse either okulina walinga amaanyi kiba baga tugenze buli akuleeta maanyi namwe ne mubakuuma ne bagasena balinayo siriyo waamu katugende maaso ali ku ssimu alo sebo amanya wampita Semiga Fred ndina mungona wano okuliza sebo ndi musajja mulokole sebo naye waliwo ekintu kyemu waliwo akubye essimu n'agamba ng'abuuza nti twidde agamba nti simanya waliwo abagenda osigala ku nsi kuno waliwo n'abagenda naye bwemba ntuuje ku bayibuli bayibuli egamba nti eggulu n'ensi bigenda zingibwako ng'omukeeka eggulu yazigenda zingibwako nga omuzingo kiri mu kubikkulirwa eggulu n'ensi bigenda zingibwako ng'omuzingo kati awo waliwo olunyolo lwalugamba nti nendaba eggulu epya n'ensi empya abatukuvu kwe balituula kati kiba kitegeeza nti mu pulaani ya Katonda nze nga nzibe pulaani ya Katonda temuli bantu kubatwala mu ggulu abantu titujja kuddizibwa ku nsi kuno naye nga tetufa okusinziira ku bayibuli kakali sebo bali nnyo wandisebo tiwebali nnyo sebo ekigambo ekyo mayita batangaazemu ku ekyo wa abantu abasinga pulaani abo bamanyi tugendagenda mu ggulu nga tendaba za mpulani ya Katonda temuli bantu kugenda mu ggulu Semiga Fred gegange namuŋŋona webale nnyo sebo akali muganda wange abantu bakano bageragenda mu ggulu era njuka kulwa tugako no ku gundi ku final appeal ekyokiga ekyo nakiyigirizaako na twalaba ensi wegenda okusooka okusigala mu Zekaliya Kabakuku Yesaya Yeremiya mulimu ennyiriri mpitirivu nnyo z'Obadiya nga boogera ku nsi Mukama bagenda ogireka matongo Yesu Kristo agenda kujjanga we yasuubiza omwana omuntu okujja kwira ebyo mu bbanga atwala abantu be mu bwakabaka obw'omu ggulu emyaka 10 ejja ku Kristo ya 20 gyogerwako emyaka 10 abatukuvu gye balimala mu ggulu nga Sitaani ali mukomera lyasibiddwa ku nsi kuno Yesu emyaka 10 gimala okuggwako okuzukira okwokubiri kugenda kwapeninga kubeerewo okwolubereberye kwa batukuvu okwokubiri ababinga bazuukizibwa okusalirwa omusango bagenda kuzuukizibwa basalire omusango gwo se muganda ngabide kugundi mbadde sale siti kyakuyiga ekyo kukiyigiriza olwakadde naye nga Mukama gatwala abantu be mu ggulu era bagenda kukana ekibuga Yerusalemu nga kikka kuva mu ggulu nga kubikula essula ya 19:21 wajja nnyonnyola ebigambo ebyo bagenda kukka kigera kukka ekibuga Yerusalemu ku nsi era ekinaka abantu ba Katonda bajja kujjamu ne Kristo waabwe event nyinyi zigenda okutekinga place naye nga abantu balina okugenda mu ggulu Mukama bwe yasuubiza ate bijima gwako emyaka 10 ate bakomewo ku nsi Mukama alamula ababi baligenda ozuukiza okubasalira omusango gwabwe pozi wali wabuuza n'ekibuuzo thanks for the show I want to ask about Prophet Elisha of Tabernacle of Christ Church Lugala Prophet Elijah owerugala wansawo nyine kumpi n'ekivule ekinene ya bamwa esuuti enjeru omwaka 2006 Nabbi Samuel Kakande era kanisa yitibwa Tabernacle Church, Holy City Church, Holy Ministry Church, Capernaum Church ezo naza Nabbi Samuel Kakande era Elisha kanisa ye aweri ohonya ogenda ko onatotuka ku wisdom wakadala wansi onyine era akuta omusalaba ogwa Nabbi Samuel Kakande ne suuti enjeru gye yali ayambadde era bayimba oluyimba oluwana Nabbi Samuel Kakande nga bright nti yali kabaka mu nsi y'eggana n'aleka obugagga n'ebitiibwa bye najja mu Uganda n'aleeta omusalaba olw'enjiri yeeyo eye kitibwa musalaba tekuliko Yesu
kati omusalaba mulimu ebisigalidde by'omunagana nabbi John 2 ebula ndi kali abasamize omusalaba gwettanira nnyo kasobole kanisa Tabernacle Church, Holy City Church, Capernaum Church za nabbi Samuel Kakandi pozinga tunatera okufundika kubanga akadde katutwalaganya kibuzaida kikantono nnyo nja kusaba abalabi ba programu yaffe ennungi baganda ffe bafuba okulanga programu eno egenda mu maaso budde butuweddeko Fire Black baweereza bakola emirimu egy'okuzimba ebijja musobola okubawagira ennamba eri 075 34 10 22 okuzimba ebijja okukola talazo n'ebira bingi nnyo tayipu zonna omulundi ogujja ndibalaga ku bifaananyi byabwe emirimu gye bakola naye nga mubakubireko basobola okubanga mubawagira kubanga bawagira programu eno 075 34 10 22 ennamba ebo ogikubyeko ojja kubanga bafuna bulungi obudde butuweddeko nga tukufundikiraawo mukama abakuume tujja kuddamu namba tumidde tunaddamu olumundi omulala mukama abakuume mbere buti